Mwagalwa siko okwaniriza nate kubanga kyokola kya muwendo buli lwekuumira ku mayengo olw'okuwulira okugabana obubaka obuyinza okunyweza obulamu obw'omwoyo weewaawo n'obwenfuna mu lutalo nga tulwana n'ensi n'omubi ne Sitaani era nga tweteekateeka olw'okusinkana mugole waffe bw'anaakomyawo obwakabaka bwe ku biro eby'eggulu. Weebale obutava kweno eweeza omutima, ate weebale kutwala mutawaana okusasula amasannyalaze, okugula amanda, okugula data ayinza okukusobozesa okukuumira ku mukutu tusobole okugabana naawe obubaka Mukama bwakkiriza tugabane naawe olw'okuzimba obulamu bwaffe nga tweteekateeka olw'okudda kwa Mukama waffe mulundi ogwokubiri. Njagala nga tugenda mu kyokuyiga kino nate nga tukyali wansi w'omutwe okunyweza obulamu obw'omwoyo n'obwenfuna obw'amaka, era nga tutunula olunyiri lwaffe olulimi Yokaana ebbaluwa ey'okusatu olwokubiri ti omwagalwa nsaba Katonda obeerenga bulungi mu byonna. Nsaba Mukama atuwe ekisa ne leero nga tuyiga ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Taata omulungi, tetukowa kujja gy'oli kubanga gwe ensulo y'obulamu, gwe ensulo y'amagezi, gwe ensulo y'okumanya, gwe otugabirira, gwe otuwa ekisa, gwe otuteekerateekera ebiyinza okutugasa. Ne leero jangu oyogere gye tuli okuyita mu mayengo tunyweze olw'obwakabaka bwo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mukwano gwange omwagalwa, tetukowa kwebaza Katonda kubanga nze naawe okubeera amalamu si magezi, si maanyi, si kwegendereza nnyo, si kukola nnyo okw'obuntu. Njukira bwe twali mu kiseera kya COVID, nali nsula ku lusozi Kireka era nga wensula ku muliraano waliwo obukomera. Abantu bajjanga ne banona obukomera, ne banoga bwambala butonya, ne bakola buli kimu okusobola okubeera abalamu. Naye twebaza Katonda era kye nayiga nti si bye tukola bye bituyamba okuba abalamu, Katonda asaasira busaasizi. Waliwo abantu batwakosa obukomera ne twayamba obuyambi bwa COVID n'alatukwata, abalala n'atukwata n'ayitiraawo n'agenda olw'ekisa kya Katonda. Naye gye bali abakwatibwa COVID n'abaluma bangi balina ssente, abantu ne baleeta abasawo ne bateeka mu maka gaabwe, ne bagula sirinda eziwerako ne baziteeka mu maka, ne bajjako eno neggwako ne bateekako endala, ne bajjako eno ne bateekako endala, naye obulamu ne bugaana kubanga Mukama yatusaasira tubeera abalamu. N'olwekyo gwe nange okubeera abalamu kisa kya Katonda, oba akusobola okuba nga atusaasidde. Nsaba atuwe ekisa ne leero nga tuyiga nga twongera okulaba ngeri ki gye tuyinza okunywezaamu ebyobulamu obw'omwoyo n'obw'ebyenfuna mu maka gaffe. We twakomedde, we twasembedde, twabadde tutunulira amaka nga mulimu abaana n'ebirala, n'ensonga eku gye twatunudde mwabaddemu nti Katonda yateekateeka amaka gabeere ensibuko y'okwagala, era okuyita mu kwagala abazadde kwe balaga abaana baabwe naye nga bayigiriza okusinga ennyo okwagala n'okumanya Katonda ng'erimu ku kkowe lituyinza okuyitamu okunyweza obulamu obw'omwoyo. Bwe twawunzikidde nga tubuuzizza abaana bano Mukama bampadde mbayisizza ntya? Ensinga egenda ekaluba, ensi gyekomye okukaluba, abazadde tutandise okubulwa obudde olw'abaana baffe. Ekyo tujja kiraba mu maaso, naye olwaleero njagadde tutunuulire tuzimba tutya okuzimba obulamu bw'omwana. Abaana baffe tuyinza bazimba tutya? Emu ku nnyiriri ezisinga okuntiisa ng'omuzadde ate ng'omusumba lwe lunyiriri oluli mu kitabo kya Yeremiya essuula ya 13
Yeremiya essula ya 13 olunyiriri lwa 20. Katusabe. Taata mulungi jangu natwegere gye tuyita mu kigambo kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Olunyiriri olugamba nti mumuse amaaso gammwe mulabe abava obukiiko obwa kkono, ekisibo kye waweebwa kiri ludda wa, ekisibo kyo ekirungi. Olwabirimu olumu olyogera otya bw'alituteekako mikwano gyo okuba omutwe, kubanga gwe kennyini gwe bagiriza okukola obubi. Obuyinike tebuli kukwata ng'omukazi alumu okuzaala. Era bw'onooyogeranga mu mutima gwo nti ekigambo bino binjiridde lwaki, olwo butali butuukirivu bwo kubanga bungi, ebirenge byo kyevudde bibikulwako n'ebisinziiro byo ne bigirwa ekyejo. Abannyonnyozi batulaga nti ebigambo bino byali byolekedde abaana, abakulembeze, abakadde b'ekkanisa abaaliwo mu kiseera ekyo, naye byali bikwata ku bulwa obwali bugenda okujja. Abakaludaaya, Katonda bwe yali alabula abaana ba Isirayiri n'abakulembeze nti Abakaludaaya baali bagenda kulumba Yerusaalemi, era baali bakujja, baali bakukuba okutwala abaana ba Isirayiri bangi, abavubuka abato nga banyage. Naye njagadde lwaleero tubikyuse tubyetunuulize ng'abazadde, nga Katonda atunuulira ensi n'engeri gy'egenda ng'etambulamu, leero ng'abuuza nze naawe nti yimusa amaaso olabe abava obukiiko obwa kkono, abalabe nga balumba, omulabe Sitaani ng'agaludde, ajjeeyo n'agwa mu buto nga tanoonya kirala, naye anoonya ggwe nange n'abaana Mukama baatuwadde. Teri kubuusabuusa, tulina okusoomozebwa. Leero tulina olutalo lw'ebisiyaga, abantu nga babikungiriza, babyogerako ng'abalwanira eddembe ly'obuntu, nti omuntu alina eddembe okweyisa ye nga bw'ayagala. Ekibuuzo kijja eri ggwe nange. Ekisibo kyange, ekisibo ekisooka nze ng'omusumba si kisibo ky'Abakristaayo. Ekisibo kisooka kye nina okutaako omulaka n'okulowoozaako be baana Mukama bampadde. Abaana Mukama bampadde mu nseene ey'ekibi, bw'ali bambuuza ŋŋenda kuddamu ntya? Agamba ekisibo kye waweebwa kiri ludda wa, ekisibo kye kirungi. Teri kubusabusa, newankubadde twalabye nti tuli mulembe ogwononese ng'abazadde abamu tebakyafaayo ku baana baabwe. Abazadde abamu tebakyalowooza baana ng'ekikulu, babala batunula ng'ebyobusuubuzi, ng'ebyokufuna. Tulevo nti batuuse ero n'abamu n'okubawaayo babatunde, babasaddaake, bo omuzadde kasaba ng'afunye ssente. Mukama abuuza, mpulira nga mbuuza nti ekisibo kyo kiri ludda wa, ekisibo kye waweebwa, ekisibo ekirungi. Agaseeko nti olyogera otya bw'ali kuteekako mikwano gyo okuba omutwe, kubanga gwe kennyini gwe bayigiriza okukola obubi. Story eno eweebwa yatambulako ne ku mikutu migatta bantu. Omwami omu bwe yakeera ku makya ng'alina omwana ng'alwadde, naye ng'omwana ono baamusomesa, omwana ono baamuwa buli kirungi, omwana ono ebbaluwa zonna ezitesobola okufunibwa mu nsi wansi w'enjuba wano mu by'okusoma yazifuna. Yasomera mu masomero gonna agasinga okuba ag'ebbeeyi mu nsi, n'afuna degree, n'afuna masters, n'afuna PhD, n'abeera n'ayitimuka, n'abeera w'amaanyi nnyo. Naye emboozi eno weeteekerwa yali ku kitanda nga bulwadde, nga olumbe lumulya era nga bamulangiridde tetakyawezaayo bbanga liwera wiiki nga mulamu.
kyava ayita kitaawe n'amugamba taata nga n'empapula bazikuleese zikuŋŋanyawo n'amugamba empapula zo ziizo ze walwanirira nfune mu bulamu buno kimu kiwankola ekibi tewandaga Katonda asobola kumpa ssuubi mu bulamu ndi wano ku kitanda sikyalina ssuubi simanyi na bulamu bugenda kubeera nemanyi nti ngenda kuzikirira kubanga bye wampa byo bikoma era kati nga mbuzaayo wiiki mbuzaayo kaseera buseera nve mu nsi bye wampa tebingasa tebinnyambye n'akamu kale kanfe kibi sikyasobola kukyusa lutambi ye bwe yali alowooza omuzadde n'atulika n'akaaba amaziga nga takyalina kyakkola ng'alaba tewali ssuubi nate eri mwana omwana yamalyako amagezi agambye nti olikola otya bwe ndikolerako mikwano gyo omwana yavunaana taata kaakati nti taata byonna wabinkolera naye no kikulu kyotankolera wadde wandaga Katonda ayinza kumpa ssuubi mu nsi eno mu mbeera gye ndimu eri hopeless olikola otya bw'aligolokoka bw'alikujjira olimuddamu otya agambye olyogera otya ekisibo kyo ng'akubuuzizza nyinza nti okuteekateeka abaana bange oyinza otya mukwano gwange naye mwannyinaze okuteekateeka abaana bo olw'obwakabaka bwa Katonda oyinza otya obbazimba okukuza n'okuzimba abaana abatya Katonda mulimu si mwangu guleeta essanyu Mukama baakusaasidde n'okifuna n'oteekateeka bulungi ne babeera nga obatesitese olw'okubeera obulungi mu nsi eno n'ekusinga ennyo olw'ensi egenda okujja ekyo kireeta okumatira naye mulimu ogutali mwangu nnyo tuyinza gukola tutya abaana abo tuzadde tubazaalidde mu mulembe omuzibu balina okusoomooza kunene nnyo okusinga ffe kwe twasisinkana bwe twali abavubuka lwaki ekyokuyiga kigamba nti okunyweza eby'omwoyo naye n'ebyaki n'ebyenfuna tulina olutalo leero mu kunyweza ebyenfuna kubanga ebyenfuna byemu ku bireetedde abazadde n'amaka okugalangatana olw'ebyenfuna ebikalubizibwa abantu batuleeseemu emize n'embeera enzibu esingiza okwonoona abaana baffe ng'ate babatandika bakyali bato byempulidde ng'omusumba abaana aboononeddwa naye nga baboonoona ku busente obutaliimu nga bikula buutu njakosa ekyo naye nga balidde ebisiyaga abaana abawala tebalidde bisiyaga naye baboonoonye ne bafunyisa embuto nga bakyali bato omwana omu namusisinkana mu ssomero erimu ng'avudde mu ssomero yafuna olubuto nga ali mu siniya 2 naye bwe twali tunyumya emboozi byajja bitya nga byajja lwa bwavu obwavu obwali mu maka gye yali azaalibwa obwavu obwali mu maka mwe yali akulidde mumanyi abali bagenzeeko mu ssomero nti bino ebyokufuluma ebweru biri contagious ngamba okugenda okweyamba nti omu bw'afuluma obwongo nobuga nti gundi afulumye genda kufuuyisa nawe omusulo gutandikirawo kuluma ogenda okukakana nga nawe osabye ng'ofulumye omwana ono omuwala agamba nti yegenda ng'okufuuyisa baana banne nga bagenda naye tulusi omusulo gwalinga guluma nnyo nga tasobola kweyibaala bagenda beefungula lumu naye empale gye yayambadde nga yakikoba simanyi ba mukwano gwange omanyi empale ey'ekikoba nga ya mwana muwala nga sengaawe yali amulabirira yali tasobola ku affordinga sinyi 2,000 oba 10 kumugulira mpale ezino ezibatunda mu maduuka kyeyakolanga ng'atunga ekiwero kya naironi n'akiteekamu ekikuba ky'omupiira kyabasize ku kipiirapiira ky'eggaali n'amuwa kati mwana munne gye yamulabira n'amusekerera n'amugaa nti nze empale bakyazambala mu mulembe guno n'amuwa amagezi agafuna ssente n'amugaa nti sirina ssente senga wange talina ssente senga yandabirira taata wange ne mama wange baafa senga yandabirira ekyo kyasobola okwafoodinga n'amugamba nedda naye tobeera fala weebeereremu mu kwebeereramu yamuwa amagezi gakufuna boyfriend amuwa ssente
boyfriend n'amusinya 50,000 kwe yatandikira. Naye omwana ono yali sooka n'abeera mugezigezi nti yasooka kusaba ssente za kugula mpale. Tiyamugamba kyagenda kukola, tiyamusaba nti amuwe buwi, yamugamba amuwole. Omulenzi teyali mubi, n'awola ssente. Omwana n'asobola kufuna ssente n'agenda n'agula empale 3-4. Bwe kyatuuka ekiseera ng'alowooza nti mwana agenda mu luwummula, gy'anaawummulira abaali bawummuddeko ng'ovudde mu ssomero ku ttaamu ewunzise ne bakutwalako ewasenga n'otwala ewakojja, alowooza nti bwana agendayo anaafunayo akantu. Ebyembi olumula lwaggwako yonna gye yakyala gye yawummulira nga tebamuwadde yadde 10. Bw'atyo n'akomawo n'adda ku ssomero. N'asinkana mwana mulenzi ono n'amugamba, nsonyiwa munnange saasobodde kufuna ssente naye bwe njasala amagezi bwe ndizifuna ngenda kukuwa. Ebyembi. Teyafuna. Omulenzi n'amugamba nti tofaayo, you pay. Yawunzika amugambye nti teweerumya, sobola n'okuwa endala bw'olina kye weetaaga, nojja sasula in kind. Era mu kusasula in kind okubiwumbawumba amangu omuwala yesanga afunye olubuto. Byonna ne bitandika okugootaanira awo. Kiki eŋŋamba? Tuyinza tutya okukuza abaana? Ebisoomooza abaana ffe basinkana olwaleero bingi, si balenzi si bawala. Tuyinza bakuza tutya? Mulimu munene gwe tulina okukola. Waliwo ensonga ze nafunye ono 5 eziyinza okutuyamba okunyweza n'okukuuma amaka okuyita mu kusoomooza okw'enjawulo kwe tuyitamu leero. Emu ku nsonga ze zino, bayigirize empisa ennungi. Teach good values. Ngero essuula eya 22 Onyolw'omukaaga agamba nti yigiriza omwana ekkubo erimugwanidde okutambulamu ng'akyali muto, ne bw'alikula talirivaamu. Abaana baffe ng'omuzadde ali wano nga tuteeza eby'omwoyo eby'amaka n'ebyonfuna, tuteekwa okuyigiriza abaana baffe okuva ddala nga bakyali bato nti Katonda yekyokuddamu kyabwe. Ekyo nakyogereko dda. Nenjala kinyweze empisa zonna z'oyagala ayige zimuyigirize ng'akyali muto, tolinda akule. Buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde, buvunaanyizibwa bwange ng'omuzadde okuyigiriza omwana wange empisa ez'okutya n'okumanya Katonda, empisa ez'okwegendereza, empisa ez'okwawula eby'omuwendo bitali bya muwendo. The problem obuzibu tulina olwaleero nti abazadde tetukyalina budde obwo busomesa baana. Mukama atusaasire. Nitwetaaga okuyigiriza, bayigirize ku Katonda, bayigirize nti Katonda abaagala, bayigirize nti Katonda ky'ekyokuddamu kyabwe, bayigirize nti bye twetaaga byonna nga bwe twalaba Yokaana ng'awandiikira Gaayo agamba nti omwagalwa nsaba Katonda addemu okusaba kwange akuwe obeere bulungi mu byonna ng'omwoyo gubeera omulungi. Abaana baffe tubayigirize nga tulina kye twetaaga, tusabe Katonda, tusabire wamu n'abaana baffe, tubayigirize okusaba. Omusumba omu anyuma emboozi bw'ati, yali n'abaana nga basoma ng'abatadde mu kisulo, naye ng'oluusi tagenda ku viddi kubakyalira. Lwaki? Nti ng'entambula emutaataaganya. Lumu n'agenda okukyalira omwana omu nga balina omuto, ne bapangisa special kuba balina ebyokwetikka bingiko. Batuuka ku ssomero ne bamulaba, ne wa special ate n'atandika obba papya. Era omuto ono n'atafuna budde bumala kunyumya ne baganda babaali ku ssomero, era ne badda awaka. N'anyiiga nnyo ng'ayisibwa bubi. Batuuka ekiro okusaba kw'awaka,
olw'okuba yali ayigirizibwa nti ebyetaago byaffe byonna tubisaba ani Mukama Katonda. Omwana kwe kubeewuunyisa n'asaba essaala. Muto tanatandika kusoma ne bwe yasaba n'asaba Katonda abafunira emmotoka eyaabwe. Omusumba anyumya agamba nti katono batulike basekere mu ssaala, nate nga baagala kubanga balaba omwana kyasaba kiki kizibu, tekisoboka, tebalina ssente zigula mu motoka, ate tebalaba wanono egenda kuva. Nanyumya bw'ati tekyabajja enviiri ku mutwe, baasaba ku lwa Sande akawungeezi nga bali mu nnyumba yaabwe beggalidde, ennyumba y'ekisumba. Ku Sabbiiti ab'olukkanisa nga batudde, abakadde baleeta ekiteeso ekigulira omusumba emmotoka, era mu myezi 2 baali baguze emmotoka. Manyiiza omwana, yigiriza omwana okwesiga Katonda. Omwana ono yasanyuka nnyo nnyo, omusumba agamba yasanyuka n'ajaga, saabagambe nti Katonda wange mwe temumanyi kusaba, yeyagalira ku bakulu. Bassebo tugambye nti yigiriza omwana ebikwata Katonda, ne Katonda engeri gy'abaagala, nti ne Katonda y'ensolo ya buli kirabo ekirungi. Yigiriza omwana obwesigwa, obwesimbu n'emisingi egy'obulamu. Muyigirize biki by'ateekwa okumanya, alina kwegendereza kutya, mikwano ki gy'alina okubeera nagyo, biki by'alina okujja ku mikwano gye, biki by'alina obutajja ku mikwano gye. Muyigirize etteeka ekkulu, golden rule, okuyisa abalala nga bw'ayagala, bwe yandyagadde naye bamuyise. Ekyo butera kiyigiriza mu maka. Abantu leero bakambwe, abantu leero babi, abantu leero bazibu, tebayisa abantu, ayisa muntu munne ng'ensolo, kubanga omwana ono talabanga vali yonna, talina vali gy'ateeka ku muntu oli. Alowooza omuntu asobola okusala muntu munne ng'asala enkoko, ng'asala embuzi. Tebalina muwendo gwe bateeka ku bannaabwe. Kivula omwana takwatibwa nsonyi. N'essomero erimu abaana bagenda kusamba mupiira, aba senior 3 ne basamba n'aba senior 5. Ebyembi aba senior 3 ne bakuba aba senior 5. Gwali mupiira gwakuzanya buzanyi ku ssomero, tizaali mpaka tizaali kiki. Kati omanyi buno obwana obutototo tebunnamanya nnyo ne bukufuula mu luyimba. Ne bula ab'ofisiri baali beepanka, mwali mwerabawo, mwali mwekola mutya. Kati omwana omulenzi omu ne kimukosa butukuba butya. Buno obwana obuto bwa senior 3 ne kimunyiga nnyo mu bwongo. Kubanga values etaziyiga ku respecting abantu n'ebintu byabwe. Mu kunyiiga ennyo kyeyakola kwe kunoonya amafuta n'engeri endala, n'akuma omuliro ku dormitory y'aba senior 3 wa senior 5. Nga talowoozezza property yenkanawa egenda okwonooneka, abazadde bagenda kukosebwa kyenkanawa ng'ebintu by'abaana byabwe byonna biyidde. Notes, emifaliso, engoye n'ebirala biyidde. Tatunula consequences. Tuyigirize abantu okuyisa abalala, abaana nabayigiza nga bakyali bato, engeri gye balina okuyisaamu abalala. Muyigirize okukola okusalawo okumuzimba omwana ng'akyali muto. Abaana nga bagenda bakula, tandika okubalaga bayinza kwaŋŋanga batya ebisoomooza. Leero ekisoomooza ekinene kye tulina mu ggwanga kwe kwana abaana abalenzi n'abalenzi nga bavuga empanka. Muyigirize balage kuva nga akyali muto obubi obuli mu mpanka. Oyinza okulooza tamanyi. Sireerabira mulundi ogumu ekkanisa emu yateekateeka omusomo
baliyita Banguliro, baali jogera baali benajja nankumbi kwasinaako musango, naye nali nvuddeyo ng'omusumba waayo nga nsula Kireka, ne batuyita ne twalayo n'abaana baffe, naye ne batuyita kuba bamu facilitators. Katusanga abasomesa balina olutalo basomese ensonga eno tebagisomesa. Kyemaba bagamba nti bannange muyinza okugaana ogisomesa naye musooke munoonye abaana bamanyi ki. Abazasomesa ne bakkiriza ne bakikuba mu baana nti ani amanyi ebisiyaga. Ebisiyaga kye kiki? Abaana aboogerwako myaka 6 kutuuka ku 10 eklasi gye bakikubamu. Abasomesa bava enviri ku mutwe ng'abaana bamanyi kingi nnyo oba olyawo n'okusinga abazadde kye bamanyi. Bamanyi byebiki, babirya batya, babirya ddi, babiriira wa, yigiriza abaana bo bayigiriza okukola decision. Twala omutawaana okubasomesa nga bagenda bakula, tandika okuvumbula bagenda nga bazingulira ebintu ebimu. Tulina olutalo leero gavumenti bwegamba okusomesa sex education. Abasinga bali tukirwanyisa nga tumanyi kiki ekiri mu kyo. Nafunye omukisa nemera mu musomo gw'abasomesa education convention yabadde kafefe katikamu mwe twateekateeka okusomesa abasomesa ba facilitators. Twayise omukyalo omu okuva ministry najja n'asomesa, n'abazadde bangi abasomesa bangi bavuddeko ekifu ku maaso. Bulijjo bamanyi nti tugenda kusomesa basomesa sex education, basomesa abaana byakwegadanga. Ne sex education kwe kusomesa abaana bayinza kwewala batya, biki ebikubakwatako betekuna okwegendereza, ebitundu byabwe byakula bitya, bina bibi ebikwatibwako bibi ebitakwatibwako, ani alina obikwatako, babikwatako ddi, lwaki babikwatako. Babasomesa kwegendereza kuba tulina ekizibu. Bassebo mukwano gwange mwagalwa awuliriza, olw'obutasomesa ebyo twafuna ekizibu ekinene. Bwe twali mu COVID n'omusomo gwe nalimu ennaku ezo gwali gwa IRCU era nga gukwata ku nsonga y'emu. Gavumenti eyagala okuzza wansi ensonga eno, tusomese abaana. Abaana bangi olw'okuba tebamanyi kyakukola, temanyi kituufu na kikyamu. Ewaffe sitasizi baatuwa ku Luweero lwewika lweta Luweero Nakaseke ne Nakasongola ti abaana 15,340 mu myaka 2 ejja COVID, abaana abatanoweza myaka 16 abaana bafuna embuto nga batekubeera mu ssomero 15,340. Bw'okiteeka mu baasi okitegeera obulungi, baasi etwala abantu 60 abaana abafuna embuto mu COVID olw'okuba temanyi kyakukola, okuba babuzaabuzibwa, olw'okuba emikwano, olw'okuba engeri endala, baali baweza baasi 84 ezijjudde bugule, abaana 60. Kubanga abazadde tetuliiwo, tetulina budde. Mukyokijjideko njabbalaga biki ebituleetedde obuzibu. Buvunaanyizibwa bwange okuyigiriza abaana biki ebibakwatako, beegirize okumanya emisingi gya Katonda ne biki Katonda byatwalanga bikulu. Katonda alowooza ki ku kwegadanga nga tukyali bato, okunywa enjaaye, ebyensimbi n'ebyokusoma. Bayibuli ki kyeyogera ku nsonga ezo? Abaana baffe balimbiddwa nnyo. Omwana omu yaŋŋamba nze bannange baŋŋamba nti nno bwe sikikola sijja kubeera nnomo. Omulala n'aŋŋamba naawe musumba okiraba nze nakula ndi muserebende. Bannange baŋŋamba nti singa ntandika ebyokwegatta n'abavubuka nga nkyali mu ssomero nja kumera akabina, ate nga nange njagala okubeera n'akabina akanene.
babagamba nti ebyokwegatta sex is vitamin, bafuna vitamins. Somesa omwana, tolinda nsi kumusomesa. Gwe muzadde twala omutawaana omusomese ng'emisingi Bayibuli bwegamba kiki eyogera ku nsonga ezo. Musiyigirize buli kikusalawo okwakola nti kulina ebikuvaamu ebirungi oba ebibi. Mu bulamu bw'abaana bo kakasa nti bategeera era bakkiriza nti obaagala, si nsonga biki kye bayitamu. Sitole eno siyagala ginyumya, naye nginyumya olw'okutegeera kubanga ekabya maziga. Ono ali mwana muwala muto senior 2 eyeesanga nga teekeddwa bulungi kuba mama talina budde, neesanga ng'afunye olubuto. Bw'afuna olubuto n'anoonya wa wayinza okuddukira nga talabawo. Kyava asalawo ayogere ne maama, n'amugamba nti maama nsaba yaakadde tutuule twogeremu. Ngamba tondaba, ndaba wendi. Maama n'agenda nga yeebuzaabuza bw'ati. Kyava omwana lumu nga bava okusinza amugamba nti maama nakugamba njagala kukulaba, nina ensonga zange zinjagala twogere nga tuli babiri. Okay, kale oba nteekeddwa bwe tunaamala ekyeggulo olwaleero nja kukulaba. Era bamala ekyeggulo omwana n'asigala mu ddiiro ne maama n'asigala mu ddiiro. Kyava amugamba nti maama baŋŋambye nti nasoba. Waliwo omukyalo omu yali amutegeezezza. Wasoba? Okusoba bye biki? Maama naye nga takitegeera bulungi, esooka kyetaasooka okujja mu bwongo bwe, naye okuwuma mangu olw'obudde n'amugamba nti ndi lubuto. Maama ne zivaako. Teyafuna tatuula na mwana ono kumubuuza byajja bita byatandika bitya. Kyava ava mu ddiiro n'agenda mu lugero olukubo n'alukuba ennyingi zonna ne zikunkumuka, n'agenda mu kisenge n'alukuba. Omwami yali mu kisenge n'amubuuza nti kiki? Tewali, simanyi kyembadde nange. Ne yeebaka. Bwe bwakya enkya buli esinkana omwana ono ng'akoona mukoone asamba musambe, tonsirwalyako nviira twalira obusirwa b'ewammwe. Omwana ne bimusobera. Kyagenda mu nnaku 3 agenda okulira nga takyasobola kiyingira n'olunaku n'olumu. Kyava agenda ku maduuka n'afuna obuseeni n'agenda mu maduuka n'agula obutwa n'abutereka n'akola emirimu gye bulungi nnyo. Baali luwummula byamu emirimu, bamaze okulya ekyeggulo n'anaaba n'agenda mu kisenge kye baali basulamu ne mutoowe yalwa P7 n'anywa obutwa bwe. Naye ng'aleseewo akawande akapapula akateekedde wansi wa piro ye nti nsaaliddwa nnyo kuba maama nalowooza nti oli mukwano gwange, nalowooza nti ononnyamba mu kizibu kye nafuna, naye olw'okuba tosobola kunnyamba afudde asinga kuba muntu sisi kyalinamu muntu gwe neesiga, teri asobola kunnyamba. Gwe yanzala w'olemeddwa okunnyamba, tombuuzizza ani yavunaanyizibwa ku lubuto luno. Kale ne taata wange onnyambanga n'omubuulira bwe bibadde. Eddagala nno teryali bbi beeteeka mu lubuto nitandika okukola omulimu gwalyo. Mu dakiika si nnyingi buli katuli akaali ku mubiri katandika okufulumya kikasobola okufulumya. Omuto kyava azzuka n'agenda n'ayita abazadde n'omuyolayoola n'omutwala mu ddwaliro n'amutuusaayo n'omugenda batandika omukolako. Taata ng'atuuse mu ddwaliro ajjukirira nti ate tebaleese bintu bikozesebwa n'embeera y'omwana mbi. Kyava avuga addeyo eka abeeko byaleeta, n'atuuka ku buliri bw'omwana abeeko byayoolako abitwalewa mu ddwaliro. Aba bikkola piro bw'ati n'alaba ebbaluwa n'agiteeka mu kkooti n'atambula n'addayo mu ddwaliro. Bw'atuuka mu ddwaliro nga bagenze mu theatre n'agibikkula n'asoma ebigambo ebyo byaliko byenkunnyonnyodde. Kibi nnyo maama wange nti tobaddeewo ku lwange, naye olw'okuba tosobola kubeerawo ku lwange sikyasobola kubeera ku nsi kuno. Ngenze ne taata wange omuyambanga okunzika bagenda okuva mu theatre ng'omwana afudde.
taata n'aguma n'asobola okumalako ne baziika omwana bamala okuziika n'aleeta emmotoka n'agamba mukazi we teekako byonna byolowooza nti bibyo mu nnyumba muno ongende onviire ate kiki taata w'abaana teberala na nyamba kubanga saagala nkole kirala wandimbuulidde lwaki tewambuulire mwana wange afunye obuzibu basebo ne mukwano gwange awuliriza beererawo omwana wo mubuuze manya obulamu bwe butambula butya kusomoza kikwayitamu beera mukwano gw'omwana wo newankubadde olina ebikutawaanya ositwagolinga n'obulamu ebikusumbwa bingi jjukira okwagala abaana balage okwagala kwa Katonda balage nti obaagala balage nti obabeererawo ennaku zimugamba kuyiwa omubiri bayiirewo omubiri kusomoza kubayitamu bulijjo beera n'okusaba mu maka gammwe mubeere n'okusaba okwa buli lunaku naye buli wiiki mufuneeyo akadde ak'enjawulo mutuulanga famire ne mwogera kubasomooza bakunyumize bye bayiseemu yesu babeera mu kisulo buli luwummula funayo olunaku nga lwabwe mwogere kubasomooza musabire wamu amaka agasabira awamu gasigala wamu kakasa nti tosubwa mukisa gwa kusaba n'abaana bo gwe nga taata nawe nga maama mufune akadde buli lunaku bwe baana nga weebali musabe wamu nabo teweerabira genda nabo ku kanisa genda nabo ku kanisa manya ekkanisa basinza manya activities bafuba okola nti abaana bo okunyweza obulamu bwabwe obw'omwoyo wenyigire mu byonna ebiraba nga abaana bo benyigira mu activities z'ekkanisa buli program eri ku kanisa abaana bagibayingizeemu bulijjo musomenga ekigambo kya Katonda yiga wamu nabo ekigambo kya Katonda yiga nabo ekigambo kya Katonda gabana nabo bawa omukisa okusaba bona bawa omukisa ogw'okusaba nga oluggi olugudde baguliddewo ate ng'obayigiriza n'okwesiga Katonda ojja kuwulira bye basaba mu kusaba kwabwe ojja kumanya ebibanyiga ojja kulira nga bakoona ku nsonga ezibakosa oluusi nga tebazikubuulidde fissa obudde manyiiza omwana ekkubo erimugwadde okutambuliramu beera mukwano gwa mwana wo nga tunanyweza ebyamaka ebyomwoyo mu maka abaana nsonga nkulu emu ku nsonga lwaki eggwanga lyaffe lyonoonese ensonga lwaki omenya amateeka bweyongedde emize emibi girinnye enkandago kubanga abazadde tetutte buvunaanyizibwa kuyigiriza abaana baffe tuweeyo obudde ku lw'abaana mukama asaba akuwa omukisa mukama asaba akubeere mukama asaba akuwa ekisa mu kyokuyiga ekiddako nyala kulaga miziziko ekiremesezza abazadde okunyweza obulamu bw'omwoyo bw'abaana nsaba mukama akubeere tovaako tusinkane mu kyokuyiga ekiddako ku bwa Yesu Kristo mukama waffe katusabe taata mulungi kitaffe atwagala mukisa munene gwe tulina okubeera naawe okubeera Katonda waffe oli Katonda atwagala oli Katonda ayagala okutulokola ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka kutegeera ddala amazima naye mu lugendo lw'okutulokola okufaana abaana ba Isirayiri bali bava e Misiri wagamba Musa agambe Falaawo nti baali baakugenda n'abaana baabwe nga tulowooza ntugenda kuva mu nsi eno taata nsaba otuyambe ng'abazadde onyambe ng'omuzadde oyambe muganda wange oyambe mwannyinaze oyo alaba era awulira ebigambo bino okuteekayo omutwalo omutawaana okufa ku baana tetusobola kunyweza bya mwoyo mu nsi eno ng'abaana tubalagajjalidde abaana balagajjaliddwe bakoze ebikolobero bingi tuyambe ayi Katonda ffe okunyweza obulamu bw'abaana b'otuwadde okubayigiriza okukutya n'okwagala okubayigiriza kwagala kwo okubayigiriza ku bulungi bwo okubayigiriza ku kisa kyo okubayigiriza nti oli Katonda akola ku byetaago byaffe ekisa kyo n'obulungi bwo nsaba kibeere naffe ayi Katonda ku bwa Yesu Kristo mukama waffe.